Ojawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4. Yes, ku 13 Radio 4 ensunsuzi omulungi awuliriza ku okyali program akadda nyuma. Solomon Kawesa Sabasito w'obwongo ne David Wepukulu Mulyanaka ffe tuliwo okutwalira ddala paka munange show eno bweggwa. Wetugendedde mu kuwummulamu Galiwango Rogers alombojja abadde yakatulombojjera engeri gye byalimu kwokero house. Akatambi nga ndabanga akakyuka. Akatambi kakyuka. Ebibadde ebyessanyu nga ndabanga ebigenda okuba ebyamaziga. Kati munnange mu kwongerwa simaasima Galiwango ono twagala okumanya kiki ekiddirira bwe babatwala eyo gye babatwala gy'atamanya ne kati gy'atamanyi nti waali wano. Ono anyumye ye baamubuuza ebibuuzo bitono nnyo era bwe bakizuula nti namukulembeze ku kitundu gy'ava. Ne bamugamba owaayo omanyi Galiwango gweddayo kwatamu obubwo kwata ekikapu kyo ky'oba okola gwe genda onoonyeze muzeeyi kalulu. Bamuvuga bamukomyawo bamusuula na bitundu by'ekaleeru eyo. Basuulawo ekyetere yali kawempe sijjukira bulungi naye ye kaabyenyumize. Olwatuuka bambuuza ono omumanyi nenga mukwano gwange ne babuuza n'oli ono muyita oteragamba mukwano gwange bamuuza muganda mukwano gwange just abadde azze kunvugako. Sajja ne Musaga mujja kusulako wano tene oluvannyuma nze namalawo ennaku 6 tene olunaku oluwezi olw'omukaaga lwali lwakutaano. Ne bambuuza ono mwami Bazibu omumanyi otya omumanyidde ebbanga ki ne bagamba mumanyidde emyaka 4 tiwamumanyi otya akoze twanalabaganira mu mirimu gyaffe egya bulooka kubanza omulimu gwange nkola obwa bulooka bwa ttaka then n'okubeera chairman w'ekyalo gabe namumanyira ne bagamba ekibyamumanyi ne mugamba sina kye mumanyiiko masikale batya ne mbanyonnyola nti nze bannange sajja yampise nga teyawulira bulungi muvugeko n'adde bayi mutwala nakase mu ddwaliro kene we mwankwatidde ebirala simanyi ne bagamba tugenda kutta engeri gy'oli mukulembeze oddeyo wakosika ne famire yo. Ne banvuga ne bankomyawo ne bansuula ekawempe erugoba. Era kye basembayo okuŋŋamba bagagenda onoonyeze muzeeyi akalulu kye basembayo okuŋŋamba. We twogerera bino ng'ennaku ntono nnyo emabega kooti enkulu mu Kampala yakamala okuyisa ekiragiro eri ssaabapoliisi w'eggwanga akulira ekitongole ky'amagye ekinoonyereza ki CMI n'aduumira ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga Beppo ne ssaabawolereza wa gavumenti okubeera nga awatali yadde akakwakkulizo baleeta omukulu Bruno Francis Bazibu mu kkooti emulabeko n'agaayo obanga mufu obanga mulamu mu lulimi olwa kkooti ekimanyiddwa nga habeas corpus. Application eno baagiteekayo nga n'essaawa 48 ezikkirizibwa mu ssemateeka omuntu okubeera ng'akwatibwa ekitongole ekikuuma ddembe kyonna ziweddeko. Awo ne balyoka baddukira mu kkooti eryoka ewalirize bano. N'amawulire ge twasembyeyo okufuna mu wiiki eyo agayongedde okutuleetera ebibuuzo ebingi nga mukyala w'Abazibu alumiriza mbu abamu ku bantu baateebereza okuba nti be balina bba bazze nga bamukubira essimu eza kiro kitwala omunaku ezo ezijja nga ziriko aninowuni. Ne bamugamba gw'ogenda kukola ekintu eki gwe walula buwaluza akawumbi ka siringi za Uganda kamu okatuleetere wano ebyaffe ne Bazibu biggwe biba biwedde. Bazibu yabba tetumanyi Bazibu kye yakola naye ng'olugambo oluliwo sinnagamba nti amazima agaliwo. Olugambo oluliwo olutambula lulaga mbu okazeemu emirundi 3. Bazibu ono amanyiganye bulungi ne Ssenkaggale. Mba ntegeeza omukulembeze w'eggwanga bamanyiganye bulungi mbu era balina akafuwe baasisinkana mbu Bazibu ono olw'obukujjukujju bwe mugezigezi yali alinawo investments mu kifo ekyo nange kyesigenda kwogera tagenda kukwasiza kuba yaŋŋambye naye akyabyekuumidde.
byama mbu bwe basisinkana eyo n'omukulu omukulu asanyukira Bazibu nga nsanyusa okulaba gwo owaffe nti omukulembeze yenze nti ate eno wajjayo ddi eno amukulembeze muno mwetukolera amukolera naye emirimu gyonga mirungi ate ffe tetugiyina wali ewaka Kampala nayagala nkikolera eno okugjawo nga nfunye omukisa. Lwaki tojja e Kampala n'okolera eyo? Nzije mwandize nno nga munnaye Bazibu asooka mbu yeesikamu ebyewaka eyo amukulembeze ebyewaka nga basajja bayinza okunjiri byabo layisinsi. Nze nkuyise tugenda nakukuyambako, tugenda nakuwa ensimbi obina ebintu obitambuze obitwale mu maaso. Yate kasi oyogera gwe kamala byonna. Nga munnaye Bazibu yeesitula ajja mbu n'omukulu mbu yamuwa n'akanamba k'essimu wayinzanga okkubako omubedde nti kano kangenze kanze nkakwata hale esooka eba yange kati kankukubire gwe mukulembeze otyo. Alo omukulembeze nze Bazibu. Yegwe the young man I met. I'm the one, sir. So okay, let us make an appointment. You come over and we talk about the issue. Okay, sir. Bazibu nga akasimu akakuba. Eno yogedde ng'omukulembeze w'eggwanga. Vaawo. Oyinza okubojja mu ngatto ze. Kyogamba nange njire mu lwokaano. Singa kati ffe bamu kubalya tiya gaasi ku lulwo. Layira okufiira mu kitooke kya gondi. Atalayira tabba afumbirwa empeta tanoba. Onookukola amalala mwana gwe. Kakati munnange Bazibu ajja ku lunaku lwa appointment. Okusisinkana omunene atuuka ku gate. Omanyi wali toteekawo mpale zo nga tebakumanyi munda eri nti olina appointment ku gate. Bayinza okutwala nga nabugisi mufungize ng'empale empanike tokyalya. Atuuka wali nga ne ku appointment taliiko. Tebamumanyi ate bamutaddeko. Abasajja abali ku gate tebamumanyi. Bakubyeyo akasimu ono kwali ku lisiti nti nedda. Nassa n'endabirwamu n'agamba muvubuka ekindeese wano kikulu. Agamba ali ku gate. Sigwanidde kubanga ommalira obudde. Akutte n'akasimu awagwe kankulage nti sisaaga. Sizanyirwa kuti tuli bangu. Akakubyeyo munda omukulu akakutte. Amugandi wano abaana bankyankalanya. Amuga saabagambya nti ojja naye mpaali waawo. Bwe batyabo gy'emirimu gyabwe. Kati munnange nga bakawa mwana nga bamugamba oyagire asonga embere. Hakuna shida kintu gani? Hakuna shida, huyo mgeni wangu. Nga munnange Bazibu ayingira okusisinkana omugagga. Mbu nga boogera nannyini nsi nannyini nnosu boogedde awo. Weeteeke mu bigere nga ggwe Bazibu. Nze Bazibu. Yena bwe nkuba akasimu oyinza okukakwata ku ssaawa eyo nga nkunkwagaza ki gwe weepukulu. Abantu bawansi nga tulabye. Era mwe mukyalaba ennaku nga nze ntuukaawo nga nkomawo wano mbu nsisinkana weepukulu. Nti odda mu kaddannyuma kukola. Ondaba naku okandekera. Ng'odda ku muzindaalo. Ne nange ndowooza nkavaamu kuba k'oba osomose nange mba waakusomoka. Ng'ate osomokerawa? Osomokera mu nsawo yange. Bwe twazirunda. Nga tuzirundirawa. Kati munnange atuuka eyo mbu nga babaako bye bateesa n'omukulu. Bazibu n'omukulu. Mbu era ku ssaawa eyo yennyini nga bamaze okwogera. Omukulu alikere etteretebwa lye yamukwasa agenda atandikira awo emirimu. Bazibu nti genda na kino nze nakuyita. Genda nalina eddene. Kati genda nalina eddene. Obeeko kyotandika. Erisigaddeyo ojja kujja olinoni nja kukwasa abantu omulimu gw'oddikuwa. Nti ate kompadde erisoosa ate nga lyeddene. Nekitono nja kikima mpola mpola. Bazibu akuliita. Mbu kwolwo teyafuna mutawaana. Mbu
banaye mbu bumeseji butandise tonkubye emiggo obumeseji butandise nga bagamba ki kati bakkirize tugusize ddala tugusize ensonga banatulindira ku gate esebu kati mbu olwokubiri guno omulundi ogwokubiri okuddayo okukima akasigala anti bamusuubiza ojja kudda kati kyolina okumanya omukulu olumala okumukolako ogwasooka yagenda bugenzi mu kampeyini Bazibu ate tubadde bize mpozi kaada ngamba omukulu bw'amala omukolako n'atandika kampeyini trail anti mu kusooka nawulidde ng'agamba nti Bazibu muna NRM nnyo kakongoliro tomujjaawo ng'omutwalawa ne bw'omusala omubiri omusayi gufuluma yero ayinza oba ayinamu kyenvu oba bwe gufuluma redi oba ofuuse kirala oba ogweri oba ogudde eri naye ndowooza ffenna tugweri kubanga era omusayi gugweri wali oliddeko kukuli envu erimyufu eryenvu anti era liba lyengedde bwe ndirekawo ne sirya ennaku bbiri terivunda nga livunda ne lifuuka langi ki lifuuka kintuntu okirabye wali oliddeko ku muyembe omwengevu kungulu nga mumyufu ensonga z'abazibu awo bwe zatandikiraawo okugiraawo mbu omukulu ng'agenze mu campaign trail mbu bano balekera omulimu mbu bakazaalabulwa naye ate twagezezzaako okunoonyereza okuva mu kitongole kino ekyeseefu so kakasa tugireyo ddala bwino nti abange ebikolwa bwe biti gyebiri eyo nayo gyebiri ayogerera SFC nga si mulala ye mwami Jim Omara era ng'ali ku ddaala lya kapiteeni bw'ati bwe yatwanukudde naye ebigambo bye bya Lungereza nja kuba mbikutaputiramu awo katono ng'amaze okubyeyogerera. SFC hasn't conducted such an arrest, and we have no knowledge as pertains this information which is circulating in the social media as well as other media platforms. Because we now believe that could this be imposters trying to maybe trying to taint the image of SFC? And when we try to ask the complainants about the people whom they allege to have arrested their son, they even don't know, by the way, their identity. And I'm just here to confirm to you that we are not aware of this. Probably I would request them to launch their complaint to police so that they can help them. And, impersonators nowadays in town are many. Akasembye yako ba impersonators bangi mu kibuga wano omuntu ajja n'akugamba ndi wa SFC bahijackers n'akuwambira awo sebo mu lugezigezi naye n'ebyambalo ate be bakwatira ku nguudo nga balina ebyambalo by'amagye nga temumanyi nga alina n'emmundu temumanyi gye yabijja awo yaba impersonate era obalaba motoka ereza gavumenti enamba plate zino motoka zigwa kabenje nsobola okujja n'engisusumbulako n'engenda n'engikozesa kyenjagala nga nze nvuga kiro ovuga kiro tovuga misana nga emisana ate munkwate ate n'okulina n'ekitebe era we tumiitinga anti nze bwe ngireetanga erikeyo namba ate onombuuza ki nga ngitadde kitebe ku kitebe kugamba ndi undercover olina kyonombuuza nkuwe namba ID ndi undercover sibeera n'ebyo ndi private layer besebo okirabye olinamu akakunkuwa onjizegize naye kale onvuvubye olabye logiki ali mu security sajja bina logiki mubaamu abali awo nga babasiibamu kati tuyinza n'okuba wano nga gwe bwepukulu nga gwe baakunteekako weeyase nnyo kattaka weese oyo weeyase oyo weegezeza ne mu ngatto z'omukulembeze layira muzeeyi sonyiwa ajja kusonyiwa tompaayo kati munnange embeera bwetyo bwekyali naye nga ekiriwo nagambye dda nti bano baawaddeyo okusaba nga baagala ekimanyiddwa nga habeas corpus kituukirire okuleeta Bazibu mu kkooti oba mufu oba mulamu kkooti yeebeesalawo oba ayina omusango oba nga tayina. Ebintu bino ebyokuwamba abantu enkola eno bibaddewo nnyo ku mulembe gwa mukulu Kakaba Jenda okuwamba omuntu nga naawe kennyini kyokoze tokimanyi
nga nawe kennyini byokoze tobitegeera ogwamu bigwe ne bakujwetekakaawo ekintu nti nze saakunyumizaako wano ku mulembe gwa kaka waliwo omusajja yampa emboozi naŋŋamba baamuwambako naye ng'ekimuwambya alina abantu be yagaana okuguza ettaka lye nga wiriri wali prime kati bwe bamutuuseeyo bamusibako emisango ne bamucunya ne bamugamba ogenda kwogera ne banno gye bali. Omusajja yatuuka n'abagamba ekituufu kambatwale bannange gye bali naye nga bamusibyeko busibe. Kati bamuvuga bamutwala eyo olwatuuka mu sitenseni olw'okuba nti acyunyiziddwa nnyo yasonga busonzi ku muntu mulala oyo y'omukubbo naye nga ne bwasonzeeko tamumanyi n'oyo naye ne bayoola. Omulembe guno ogwavaako ogwa flying squad ogwo tebagukunyumiza ate flying squad ogwo ate gwali muzibu nnyo nga basobola okujjawo nga bwepukulu oyina emmotoka bagyegombye ne bakuwamba ne bagakubira omukyala aleeta ekkaadi nga bagikyusa w'amannya gadda mu ge twagala toddamu nakujegera ate oba ojegera kyoba ogiwaddeyo kati ebyo byonna bibaawo waliwo n'obusajja obwaliwo edda bwe bayitanga obwa state research obwo ate bwali buzibu nnyo era nabwo bwakoleranga ku kizimbe ekyo bwalina n'empuku wano ku Serena Hotel awo wansi eyo underground nga bakutwala eyo n'olyoka owulira obujiji tokyakyemba banywanyi siyinza kubanga nsukkawo wano mbadde David Wepukulu omulyannaka mubeere bulungi mweraba otyo nange mbadde Solomon Kaweesa mwebale nnyo okubeera nga buli kadde mututegeranga entanyeenya eyo yebadde program akadda nnyuma wano ku Radio 4